Erinyanze Ade Wilberforce ekirimu Muyaja. Of course nkola ne Focus TV, Focus group yange company gagadde ezimu ku zikolera Kiboga Mityana Kasanda singa okutwaliza wamu ne Kyankwanzi. Tusinzira mu Watuba Town Council office weziri era nga abali e Kampala tuli ku Jesco Plaza. Ekiboga tuli ku Kiganzi Road ngoyambuka ku Radio Kiboga era branch yaffe weri. Onakuwa lero nzize okukiikirira Focus TV nga ndi ne team eya Star United, of course okubeera nga tugulawo mukago oba partnership okolagana nabo mu bintu ebyenjawulo. Nga Focus TV tulina enteekateeka eziyambako abavubuka naddala okutumula ebitone byabwe, okubayambako okulwanyisa ebbula ly'emirimu bavubuka. So tusuubira nti bwe tukolera n'abavubuka nga bano aba Star United kijja tuyambako okureachinga out enamba y'abavubuka abangi ddala, okulaba nga tutambula nabo mu bintu ebyenjawulo naddala okubeera nga tubayambako bayigiriza engeri gye bayinza okukolamu mu bintu ebyenjawulo okufuna skills. Mukimanyi bulungi nti eggwanga lyetoolodde ebbula ly'emirimu bavubuka. So bwe tukwata ttiimu ng'eno ya Star United n'abazannyi baayo mutandika okutalaaga Kiboga Kyankwanzi district awamu okulaba nga tunoonya abavubuka bannaabwe tubeeko bye tuwaya nabo, tubeeko tubayigiriza. Partnership eno tusuubira nti ejja tuyambako okulaba nga tuliikinga out enamba y'abavubuka abawerera ddala tube nga tubaako etefaali tubagattako nga Focus TV. Ndi musimu okulaba nga company eyalondeddwa okulabikira ku mujoozi gwabwe. Tekyenda koma kulabika ku mujoozi gwokka wabula tusuubira nti partnership ejja yambako buli ekisoboka Focus kyesobola ejja kuba ekibagattako. So for now tugenda kuwulira mu babiri basatu ba team players aba Star United beeko byatugamba ekibasuubira mu partnership bweti era biki bye balowooza nti bijja kubaako kibagattako mu biseera byabwe eby'omu maaso. For now katubafune. Amanya nze Sebata Kennedy, nze captain owokusatu. At first ngenda kusooka kwebaza Focus TV kujja okola partnership naffe erangira ku mujoozi gwaffe, so nga naffe tusuubiza tugenda kwewaayo ekisoboka okulaba nga tukolagana Star United ne Focus TV yange. Nsuubirayo achievements ez'amaanyi gamba ng'okuwangula ebikopo kuba yensonga ebetuleese mu mupiira. So nti obaka bwempa abazanyi ba Star United omupiira kuba kukolera wamu, so as a team, so nti tukolera wamu tusobola okutuuka ku buwanguzi. Amanya nze Serufu Shakibu ndi musambi wa Star United, ndi vice captain, assistant captain kilabu eno. Okusookera ddala nsooka okwebaza Focus TV okutta omukago nabo oba bo okutta omukago naffe. Kilabu ya Star United tukolera wamu era tutambulira wamu mu buli mbeera yonna naddala mu nsonga ya kapiira. Tetugenda koma kusamba kapiira kokka n'ebintu ebirala ebinaaba nga byetaagisa okwetabamu nga bigenda kutunda Focus TV tuli beeteefuteefu okubituukiriza. Obubaka bwange obusembayo obugenda eri abazannyi bange ekisookera ddala kweyisa bulungi, kuba teri kikulembera kapiira oba kitwala muntu mu maaso nga teyeeyisa bulungi. Empisa tuzirina era oyo atalina mpisa okirabu tetumusembeza. Kirabu yaffe tuli baana bato, empisa kyetukulembeza ng'ekintu ekisinga. N'ekirala nti tukwasize wamu abavubuka, tukwasaganize wamu buli kimu kyonna tuleme kugamba nti wano ono yalina okukolawo wano ono yalina okukolawo. Erinnya Mayambala Gerard, team captain Star United. Ndi musanyufu nnyo olwa manager Star United okuwuliriza omulanga gwange oba omulanga gwaffe ng'aba Star United ge twawaayo nti tusaba tukolegana oba tufune omukago, tutte omukago. Tusaba nti kyali kirungi okusaba kwaffe ne kuyitamu. Focus TV twalabye nga kyekitongole ekigenda otuyambako ngaffe abavubuka nti tulina bingi ebyokuyiga, kuba Focus tukimanyi nti bingi ebyekola, emirimu mingi gyekola, ate nga naffe abavubuka twetaaga ogikola. Mupiira gwokka si gwe gwatusiza omukago. Katusibire nti twafunye omukago guno
nga tugenda yambagana mu buli mbeera. So naffe twalabye nga Focus TV oba Focus be bantu betugenda okukolagana nabo tusobole okutuuka ku buwanguzi bwaffe, era nti nkubiriza buli omu, buli musambi wa United oba wa Star United tubeere bumu ng'erinnya lyaffe mu Star United. Setaga musambi abuukabuukako, nze nga kapiteeni ne tekiniko yange tulina bingi ebyosalawo era tusobola osalawo. Naddala nze kapiteeni nsazeewo nti omusambi bw'atti ne bw'atti okusinziira ku mukago gwe twatta ne Focus bimulemye kasita akola ensobi tusobola okukola ki okumugyawo. Focus njeyanziza era nsiimidde ddala. Kansuubire nti okusima kwange kugenda mu maaso. Nammwe bennyini nsaba muwulirize omulanga gwange, manager Focus, nsaba tuwulirize omulanga gwange nti sigenda kutunuuliza nnyo bingi nnyo nti oba Star United twasene Focus TV omukago nti tiimu yeetaga kino, tiimu eyagala kino, oba tiimu eyagala kiri, buli kimu tukitunuulize mmwe. Nedda, ekyo ndisuwa oba nina obukakafu nti tugenda kikola okuleka tunaaba tulemereddwa nga bwe twassa omukago ne tugamba nti Focus gye twalabye eyinza otukwatira ku mukono. Okuleka ne tulemereddwa tusobola okujja ne tubagamba kino kiganyeemu tukoze tutya, kubeera kirabu twetaaga bingi era namwe mukimanyi, naye nga mbasuubiza nti omukago gwe twasse tetugenda batunuliza buli kimu. Ate nammwe mbadde nsaba ebintu ebimu tetugira nnyo okuddawo kugamba nti oba Star United yeetaaga kino oba yeetaaga kino, tulinde bulinzi bamaneja muli oba tiimu mwe aba Focus mulinde bulinzi ogamba nti tiimu yeetaaga kino. Nedda, ebimu tetulina kujja ffe ngaffe tubatuukirire, kuba ekisooka muli bannabamizannyo omupiira twagukubako ate era ffena tugumanye bulungi. Kati kirabu era yawawo twassa omukago twafunye uniform era mutulabye ennyuma gye tunyumyemu. Kirabu katandikawo butandisi mukalaba naye abavubuka abaliwo oba abasambi be tulina nti tukyali baana bato, tulina ebiruubirirwa bingi nnyo. Wa manager nsuubira nti omukulu ogwe tulimu oba olugendo lwe tukutte tugenda tuuka maaso tuwangule. Neyanziza ku subscribinga ku Focus TV yange bingi